Obunkenke bubutikidde ebitundu eby'Erengo wetujjidde ku mpewo nga abajambula bagenze maaso n'okubanga basuula ebibaluwa ebipya bakijambiya betuwogerako era nga balabudde nti ssaawa yonna bagenda kulumba ebitundu eby'Erengo okusinziira ku LC3 chairperson owa Kingo sub-county Aloysius Kibira ategeezezza nti abantu batandise okusibamu engugu bangi batidde ebibaluwa bikiro kituwala omunaku ebirabudde nti ssaawa yonna ejjambiya egenda kulabika ng'eddamu era ng'ebitundu omuli Mirembe, Kaganda, Kyoko batugamba nti famire 20 zamaze dda okufuna amabaluwa agabategeeza nti mweteeketeeke tugenda kuddamu okulabika nga tubatematema ebiso. Erengo, Kalungu, Masaka ne Bukomansimbi bakijambiya gye bagera maaso n'okubanga ate batigomya batugamba nti wonna ebibaluwa bino bizzeemu okulabika nga bisuulibwayo. Jjukira nti ebintu ebyo ebyali sayidi zeeyo bye byali bisibizza MP Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana. Bano yadde nga bateebwa kakalu akakooti batugamba nti basibibwa emyezi 17 nga bagambibwa nti bebo bennyini abali bagenze maaso n'okubanga bayambako bakijambiya bano okulabika nti batigomya ebitundu by'e Masaka n'emiriraano. Batugamba nti aba security batandise okulabika nga batuuza enkiiko era enkiiko zino ezamaze dde okugamba nti bagenda kukola nga patro mu kiro bagenda kulabika nga bakola kyonna ekisoboka okwewala obwakijambiya okudda mu bitundu eby'e Masaka n'emiriraano naye nga bo bennyini abali mu kintu kino bakijambiya bategeezezza nti ssaawa yonna ejjambiya yakuddamu okulabika nga ekaaba mu bitundu eby'e Masaka n'emiriraano nyumba ku nyumba fama across. Hello mukulu so bale kuweereza naawe okuwuliriza beerolowooza Ssegirinya tebagenze muzaayo kakati bano bati kubanga bwe baba bagamba nti be bali mu kijambiya ng'ate essaawa eno ebiwandiiko bitandise okufuluma nga baakafuluma. Jjukira olaba ekiddako nga kirala kakozambidde Uganda obujulizi buna bukyanoonye fama nyumba profesa balokuweereza batugambye nti abakijambiya bazzeemu dde okulabula naye ebintu ebirimu sayansi mungi kati tukeberemu SST okufuna ansa wakati birimu sayansi mungi okubanga bakati bateme biddamu ne waba ng'omuntu wamputtu era bwe bamutaddamu nabbirawo amangwa naye nga bano bakyali balwadde nno nsigadde nze saatuusa abatuusi Paulo Omutume omutuusivu ambasada wa Mukama ne Nalyankanja anaye mutubuuzanga kabana ku Golden Soul bakufyaja ati abaana bonna ab'oku Nalyankanja babeerako nkyalekale nnyumba. Alo naawe okubaako batubika ekitaniro ebintu ebyo tunaabisobola batugambye nti bakijambiya bazzeemu dde okuwooninga sajja bakava Mukkomera kebyo bikomyewo ogwabasibya gwekuusa ku ebyo kakati batugambye nti ate jakusabira bakijambiya balabudde tugera kubatema twagala bukutiya bw'amatu vama nyumba ku nyumba wange webale kuweereza profesa naawe okuwuliriza onabeera Kasinja Damiano nga njigubidde yikula bakataba Ssegirinya ate mbu bizeemu balabudde bagambye nti ejjambiya egera kuddamu ekaabe bupya abakijambiya olwo olugezigezi baagala baddemu era bakwata ababaka ba Nuupu oba baagala kukwatirako balala batagetinza abo baagala era bagitansi evidence ke tubatadde era tebizeemu
yabali kuweereza profesa kyali kali baagala kwesibaira ku nyumba fama allo nzero ja ngero kyango makutambala ndaba ogufaananyi ogwo ogusiigiddwa ndaba nga waliwo ensonga yoweeri kubanga bakibuzaabuza nti kati bano ke bakomyewo yoweeri oba yoweeri owaayi anti byanjawulo ojja kukitegeera yoweeri ne yoweeri ensonga yoweeri kati zoba yoweeri oba yoweeri baaba